kuyegamba emunaabanga n'okukkiriza okuwaayo amabaati gano 305 agagenda osereka ennyumba ya Mukama neya Kitoolo Seventh Day Adventist Church. Era ekizimbe kiri ku stage ya kusereka, twongera okukubiriza abantu ba Mukama bonna buli alina Mukama kyamuteeredde mu ngalo ajja akwatagane n'abantu ba Mukama bano abalungi. Honorable Cissy Namuju yali yatusuubiza amabaati gonna ag'okusereka ekkanisa eno. Tuba twakamala okuggyako amabaati mu wiiki emu, Cissy Namuju n'akwatibwa. Twalwala nga ab'ekkanisa ne tutandika okkuba entoto wano na wali. Munnaffe ali ku kakiiko Mwami Falaawo n'agamba twogereko ne Honorable Muyanja n'atuzzaamu essuubi n'agamba kamba noonyeze. Era olwaleero Honorable Muyanja atuusizza ekirooto kyaffe. Amabaati agawera 305 gaali geeyamibwa mubaka munne Honorable Namuju. Naye olw'enkolagana twakkaanya nti ebisoboka tubenga tubikola waatali. N'olwekyo okukwatibwako kwaffe kwatubeera mu kubeera nti abantu baafuna essuubi ddene nga abagambi abasuubizza ebintu bino. So nabo babadde n'obweraliikirivu oba oli awo, ate era tulina okugamba nti kikyamu omuntu okuba nti yakava mu buzibu abantu bamukeere mumujjukiza. Katugezeeko okuzibikira oba oli awo ebyo ebisoboka tubenga tubikolako waatali. mufune ekifaananyi mulekwa mukiteeka we mutuula. Kale ebyo nga biri bityo ate bo abakulira ebyokwerinda